nekiyitawo ne kigenda nekyo kitegeeza nti kigenda kusolvinga ekizibu ekinene ekikola ki ekiriwo. Ekisooka kye nnyiza okwogera ngamba nnyo abantu nti indasitule ya Uganda erina ekizibu kimu butamanya ate nga obutamanya oluusi bujja n'obutaba na magezi nnyo. Liri puzzle engeri gyali mu kusaagira mu nsonga eno ensonga ya butaba na magezi nnyo kubanga eri sensitive ne ku bibye byennyini kisobola okukola ki kisobola okutuukawo. Ekirala ekimalamu amaanyi nti eyabadde amu interviewing nga yennyini naye era engeri gye yasaagiriddemu ti nalowoozezza oba abagenzi be baayoza nga munnamawulire osobola obba nga olw'abagenzi babadde tolumanyi naye bw'olumanya n'omanya nti lwe lwasooka era n'omanya nti wano waliwo omusango kiba kitegeeza oba oteekeddwa okukigoberera mu ngeri eri soba. Ne kati bw'otandika liri puzzle n'akutwala mu by'okusaagirira nti bino bigambo bya Luganda byalingawo olwaleero ennyukuta B yaliwo ne bw'ogikwata n'ogikwata nti B ne B ne B ne S B ne B ne S n'oteekako ne terefayina n'okicopyrightinga nga gwakyoso kireeta mu muteeko ogwo kitegeeza kikyo. Teri muntu mulala asobola agenda ataakole BBS terefayina kubanga ennyukuta zino zaaliwo n'ekigambo kyakola ki kyaliwo. Kati gwoba munnamawulire ki nga liri puzzle agenda kugattagatta bw'atyo obe ng'osobola okukkiriza ebintu bwe bityo nga tomukyalenjinze. Kati bw'otamukyalenjinga omwana ali eri alaba bano babbizanda ye alowooza nti liri puzzle ye mutuufu naye ogenze wa liri puzzle ng'ogenze wa kyaliwo so omuntu gw'ogenza okugyako ensonga eki ensonga eri sirias. Kati bwe tuba nga tugamba nti ba artist baagala kulwanirira copyright etereere tebamanyi kye balwanirira. Eriyo abayimbi bangi mu nsi yonna ng'olunaku ayinza n'okuba asasula nnusu nga 8 ng'asasula nnyini wa copyright y'oluyimba lwe yakola ki lwe yazannyiramu. Kati singa etereera wano kuba n'abeeyisa bwe bati ojja kulabira ddala ng'abantu either baggwera mu makomera oba n'akola obulamu bwe bwonna obusigadde ng'asasula. Ffe tuli mu kwewuunya bukadde 3 bwali mu kusasula ku copyright. Njagala abantu mugende mukole ku research ku kiremu ze bakubye abantu eza copyright ne sente kye zibakositinze. Obwo buseeteseete oyo pocket change era bamukuwa nga basinziira ku ekonome ya Uganda nti ntini. Ne singa tubadde mu ekonome etegeerekeka kwandiyeyongeddeko n'ezzira endala. So kati ebintu ebimu oluusi bye tuba tusaagiramu tuba tubisaagiramu olw'okukola ki olw'obutamanya. Liri puzzle mu luyimba luno alina ensobi 2. Yakopye oluyimba lyrics za omugenzi Kato Lubwama n'akoppa eŋŋoma ya Lucky Dube. Music takoma ku bigambo byokka. Music abamu melodies abamu ebigambo then n'abamu n'ebivuga. Era yensonga lwaki copyright byonna ebikola ki ebikavalinga. Kati omuntu bw'ateekateeka ebigambo bye kiringa ekigambo liri kyaliwo ne puzzle kyaliwo. Kati nange nze gye nneeyite liri puzzle kubanga ebigambo ebyo byonna twabikola ki twabisangawo ye aba agenda kuliyakitinga atya. Kati eriyo by'oyogera ng'ate naawe omuntu nga bikola ki nga bikkuba okitegeera. Kati ekintu ekira ekisinga okuba ekibi ky'ekyokuba nti liri puzzle ali mu kubalaata bubalaasi mu media ate yeye yandibadde atandikirwako omumuli gw'okuba ng'atereeza abali eri wansi bw'anaabalaata bw'atyo n'asisinkana bakyalibe ne babalaata kitegeeza kiba kigenda kuba kikola ki kifa meaning okitegeera. Oluusi ebiseera ebisinga waliwo omuntu gw'osaana n'agamba naye yaluddamu n'aluddamu bulungi. Florence singa nziba essimu yo nga ngibbye nenjitwala nenjitandika okugikozesa content nga ayamba abaana ba ku street nga mu promote nemba sindika waji basobola ofunira fees na biki bw'osanga n'essimu yo mba nagibba wadde mba ngikozesa kirungi osobola okugamba nti saagibbola okuba ngikozesa kirungi obubbi busigala bubbi nti oba wabbi ekintu kyaki ekintu ky'omuntu ate abayimbi abamu kye batagendeere oba kye batawabudde kwe kuba nti music naye property nga properties endala zonna intellectual property ye ng'omuntu walwanira ettaka lye n'ajjayo ejjambiya n'omuntu waba alwanira music walina kujjayo jjambiya kuba zino zonna ki property wadde nga ziri mu nature ya njawulo. Kati gwe bw'ojja ng'oli muyimbi ate n'otandika obbizannyiramu bw'okitegeeza oba okitta. Ekimu kye ngenda okujjukiza abayimbi bano kiri kimu. Tuzze nga twebuuza lwaki music waffe tatambula lwaki endongo yaffe ekkakkanye. Ebintu biri bibiri. Waliwo kampani ezaateekanga ssente mu bivvulu n'abayimbi. Abayimbi ne bazibba nga bo balowooza bakosa kampani. Kumbe kikosa bo kuba tebalina ssente zebasobola kukola ki zebasobola kweteekamu. Nebayo abantu abakomitinga ng'okumaneginga abayimbi nga bamanyi okutambuza endongo. Abayimbi nga bakola babeefuulira bo bamanyi bakosa bali kumbe beekosa. Kibanga omwana gwe basindikanga yeegulire engatto nga bamuwadde $5 n'agulayo ebirimbo akube muzeeyo enjawulo. Kati agenda okugiza mu wiki 2 n'ekutuka n'abanga ate talina kyakkwambala n'akimanya nti yeekuba enjawulo teyakola ki teyakuba muzeeyi. Kati liri puzzle kye bali mu kukola n'abayimbi abalala bakola bwe batyo muli mu kwekuba njawulo kubanga industry buli weezingamu oba abantu ne bagitwala ng'ekyokusaaga wano musike yalingawe ba investor kuba tayiri investor ajja wali kavuyo
musika yalingawe opportunities endala kubanga buli muntu ajja batwalanga kyaki kyakusaga so liri puzzle ensonga eno togisaagiramu esibya eriyiriza ate n'ekirala mu kuprotectinga ekifaananyi ky'omulimu omunene kye twagala oprotectinga wandibadde omu kubatandikirako kitegeera naye n'akalala kayizo sembayo ku nsonga eyo liri puzzle watukakasa nti ebintu ebyo tebabiwulira kati ate lwaki ojjobbe oswalire ku bye batawulira Uganda ya vibe naye nga tumaliriza abayimbi ba Uganda bateereddwa ku minzaani ku nsonga ya copyright minzaani nebawanika twalina keesi yali yalimba lwa Gravity olwa tuyaddamu kiwaanyi yakola ddoboozi lya butuuze munnange yalina abayimbi abamuwagira kituufu ng'era wono wagenda obbafuna eyo yali minzaani oba ontegeera nti kirabika abayimbi tebannatuuka copyright just tugikozesa kubaako kyetufuna n'olunaku copyright lwe twagigattaganya n'ebintu ebirala nga gye tunoonya nakyo kiina engeri gye kyaziŋŋamyamu abayimbi abaagala okufuna ki so nze ndowooza abayimbi tuddemu twesomese value ya copyright nekye tulina bwetubanga tujagala tumanye bwekola njagala obeerenga omukazi alina kyabanjira omugamba nti tuulako wansi nagamba nedda sina kyenjagala kuwulira njagala kino naye buli copyright tunagenda ogibanya gamba naye copyright yo ogyagala naye nebino obyetaaga tugenda mu maliza tuzzeewa mu bitu kubanga abayimbi bazanyira mu nnyimba z'abandi bonna okubala kubeere kutono puzzle wamma nosobola obba ne versions bbiri you approach the family ne mukkiriziganya ng'abaki ate ekyo kyangu ng'abasajja because bo kye beetaaga muli kwe kuwulira nti nno you've respected them exactly then gwe none waffe nojja n'otusesa naye ekizibu kye kubanga ojja okutusesa nga tonnayogera nabaki nabali kubanga ate abaagala okifunamu bajja kukigwamu wakati awo ate bangi ate nga bangi lwaki tetuva wano tubasiibudde musiba bulungi